n'otuula ku TV y'eggwanga esanyuka TV erabibwa ensi yonna. Ssaalongo n'ogamba kino tumaze emyaka 8 nga tunoonya ezzadde. Ssaalongo nedda giri emyaka 4. Ssaalongo mwana muwala Antela mumwewuliddeko nga yeewozaako ku bigambibwa nti Ssaalongo oba muyite eyali omwami we SB4 byagambye nti bamaze emyaka 8 nga banoonya omwana kyokka nga ye Antela agamba nti bamaze emyaka 4 kubanga yamukyaza ewaabwe mu 2020 ekitegeeza mu 2023 omwaka ogwedde bali baweza emyaka 4 mu bufumbo. Amanya n'eddoboozi nviira ku NCK TV mwebale ku tuninga in mwebale ku likinga mwebale ku subscribinga mwebale byonna byemutukolera era atanaba kutapinga ku notification button kusaba ku dakiika eno otapingeko ofunenga amawulire gaffe mu bujjuvu era mu butuufu bwago. Emabegako awo ku Valentine nga we nabagambye Antela yavaayo n'apostinga ng'agamba nti ye ne Ssaalongo SB4 baawukanye era bagenda kuba bakoparentinga oba nti bagenda kuza abalongo baabo ababiri nga ba-co-parents. Co-parenting kitegeeza nti ebintu bisobola biteeka mu bannamateeka nga katugambe ku weekend omwami ajja n'atwala abaana n'abeera nabo for the weekend oba omukyala n'abeera nabo for the weekend nga muko-parenting nga obeera vidiyo y'abaana mwembi musobola okujja ne mubakyalira ono omwami abeera asobolera okuwa abaana bo obuyambi wadde tabeera nabo. Ku lunaku olwajjo waliwo akatambi akafulumye nga Maama Fiina agamba nti SB4 mutabani we era alina okugabana ku by'obugagga bwe era Fiina n'abaana be abalala 2 abali ebweru bakimanyi. Byayogeddwa mukyala Sophie Namutebi oba Maama Fiina. Era olunaku lwajjo waliwo blogger ayitibwa Senga Acid yavuddeyo n'apostinga ku Facebook page ye ng'agamba nti waliwo omukyala ayitibwa Ashalaavu abeera e UK nti ono ye stepmother w'abalongo ba SB4 era mbu yaweereza pampa nga Antela yakazaala abaana abo abalongo. Waliwo ka vidiyo era akalagibwa nga Antela asumulula ebirabo bye ebyamuweebwa bwe yatuuka ku pampa facial expression ye n'ekyuka oba zezo pampa ze boogerako nze naawe. Ate era Senga Acid n'avaayo era n'apostinga n'agamba nti mbu Antela cheated era mbu abalongo si ba SB4 mbu SB4 tazaala. Ebyo byayogeddwa Senga Acid era bepostinze ku Facebook page ye. Senga Acid ono blogger naye awangulira mu nsi ya Canada ng'ono era azze amanyibwa mu ntalo ez'abakyala bali mu diaspora yarwanako ne Rita Kagwa nayombako ne Donzela azze yeetaba mu ntalo ez'amaanyi era ng'ono naye ebintu bya postinga bitera okubeera ebituufu ebimu bitera okubeera bituufu era nga ye bw'ati bwe yagambye mbu nedda ensonga lwaki Antela ne SB4 bayawukanye mwabaddemuko ka saayansi nti bakoze DNA nga eraga nti abaana si ba SB4 mukyova olaba era Antela ezo ensonga tayagala zoogerako nnyo era ali mu kuzinsamba era n'olunaku olw'eggulo waliwo vidiyo yayitinganye nga Ruth Kalibala akola ku Antela interview n'amubuuza nti kiki ddala ekyaviiriddeko obufumbo bwonna SB4 okufa. Antela n'agamba nti nedda saagala byogerako era Ruth Kalibala mukyala mukulakola ku radio era yadde ne mu bigere bya Farida nakazibwe ku mwasuze mutya yavuddeyo n'agamba Antela nti mukwano sitaani yajja kubba na kutta sitaani akulwanisizza emyaka egiwera nga tayagala ofune ezzadde kati wafunye ezzadde ate Mukama n'akuwa abaana abalongo lwaki bw'ogenda okuva mu bufumbo bwo omusajja waba takuba takucunya tateteninga bulamu bwo lwaki oba ovaayo. Antela we batuuse ku eyo paati nti tateteninga bulamu bwo n'agamba nti naye tayogedde bingi era n'asirika n'agamba Ruth Kalibala nedda ezo ensonga saagala kola ki saagala zoogerako.
So ebya Anteila byebyo tetumanyi nsonga ki yaviiriddeko kwawukana kwe ne SB4 naye ng'abamu omusango bagusibye ku Maama Fiina bagamba nti nedda enkolagana ya Maama Fiina ne SB4 yalinamu kasaayansi akatonotono nti muntu kika kyakugulira emmotoka, muntu kika kyakuwa ssente, bakola videos ne SB4 nga bazina, Maama Fiina awaana SB4. Kwegamba enkolagana yaabwe tetegeerekeka, abantu bagamba maybe Anteila yafunamu ebbuba n'agamba nti nedda buno obufumbo sijja busobola. Naye Anteila yalabye abantu bakisusizza boogera ku Maama Fiina ebisongovu n'avaayo n'agamba nti bantu mmwe ssaba mmwe Maama Fiina ekitiibwa kye era si y'ensonga lwaki nayawukanye ne bba wange mubimuggyeemu mukyala mukulu muwa respect era nammwe nsaba mumuwa ekitiibwa. Ng'ono omukyala ali mu kafaanani wano waggulu ye Ashalaavu y'oyo agambibwa okubanga ye muganzi wa SB4 abeera e London abeera e UK era abantu abamu bagamba SB4 anoonya mpapula era nga ky'oba olaba yatandika okuganza ono omukyala gwe bayita Ashalaavu awangalira e London naye nga we nagambye ebyo byo byayogeddwa Ssenga Acid. Tujja kuba tubaweereza amawulire amalala mu bujjuvu, mwebale kutuninga in, mwebale byonna. Kambazeko Kemabega ne Bad Black yavaayo n'agamba nti ye muntu mukulu era alabira wala. N'agamba nti tolina ky'oyinza mugamba watasobola mukonvinsinga nti SB4 ne Maama Fiina tebalina nkolagana era yagamba nti teri akulumirirwa nga talina kigendererwa. N'agamba nti Maama Fiina alina okuba nga alina enkolagana ey'enjawulo neye ne SB4 to the point ti yalina omugulira kawundi empya Harrier mu kala ya maroon. Ye avaayo n'abyogera era n'agamba nti ye teewuunyizza nnyo oba tali surprised nti bano baayawukanye. Nnengera Maama Fiina omwaka oguwedde mumanyi bulungi mukyala yakola ebyekinnansi mu Uganda era ng'ayambye abantu bangi, yavaayo n'agamba nti ye akooye okuyamba abantu era yakaaba n'agamba abantu tebasiima, bayamba tebamwagaliza, bayamba baagala kumutisa. N'agamba nti ye taliddamu kuyamba bantu era waliwo n'omuwala omu ku TikTok gwe bayita Don Asia yavaayo n'agamba n'amukyokoza n'amugamba ffe tetukusaba nga ku buyambi gw'ayagala obutaala gw'atava ku ma-TV ate kati ogamba tokyayagala kuwa bantu buyambi. Naye kye twebuuza yayogera bw'atyo naye ate SB4 n'asigala ng'amuwa obuyambi ng'amuwa ssente. Interviews bamala okukola interview ne bakwata ka vidiyo nga bazina. So munnange ebintu byabwe biwanvu naye nga ku lunaku olwaleero ge gamawulire ge mbadde mbayinira. Nja kuba mbaleetera amawulire amalala mu bujjuvu. Mwebale kutuninga in, saba Mukama abankuumire.